tunyumirwa nnyo ku lwa bannaffe bangi okwetooloola ensi abatwaliddwa embuyaga y'ekirwadde kino. Tugamba tutya? Be selfish mu ngeri ennungi, weeyagale mu ngeri ennungi, kubanga kambabuulire olwawo okusanga ekinnya nga bakisimye ne bateekayo abantu 10 omulundi gumu, ekinnya kyogendamu kikyo bwomu. Ekitegeeza newankubadde musobola okukuŋŋaanamu olw'olumu ne mutwalibwa endowooza zammwe awamu, ku nkomero ya byonna obuvunaanyizibwa buli eri ggwe. Era n'embina eby'okukula n'okukyukakyuka n'enkyukakyuka ezibaawo n'okugenda mu maaso, obuvunaanyizibwa bubwo. Newankubadde olwaliro tulaba terefayina nga tutudde mu ddiiro wamu, oba nga tulina we tuli wasukka omuntu omu, oba wookalabidde ku social media kasukka omuntu omu, naye ggwe akalabye oli bwomu. Obuvunaanyizibwa bubwo. Yiga okuzimba obulamu bwo, yiga okukolerera obulamu bwo, yiga okunoonya okumanya n'okutegeera okw'obulamu bwo, yiga okwewaayo ggwe ku lulwo, kubanga enkyukakyuka yonna bw'eba eneebeerawo etandikira mu muntu. Mwalaba byonna ebizze bibeerawo okwetooloola ensi, ensi zonna ezizze zikyuka, ggwe nze naawe. Ekitegeeza amaanyi nga bwe tuzze tugoogera gatandikira mu ffe, n'enkyukakyuka etandikira mu ggwe. Omwezi guno tuguwaddeyo okwogera ennyo ku kino, okusobola okuyambako mu kukutula ebintu eby'enjawulo ebitukwata ng'abantu, kubanga economic activity mu kiseera kino tejja kuba nnene, wabula kiseera kyakweddaabulula, kwefumiitiriza na kulowooza. Naye byonna ebigenda okukolebwa nga bino biyise, byonna ebigenda okubeerawo n'okutaasa ggwe nange, kigenda kuddayo eri ffe, eri nze naawe. Ku bubwo, mu bubwo kuuma abantu bo, naye kuuma ggwe ng'okola ekituufu, ng'obeera mu kifo ekituufu, mu budde obutuufu, n'abantu abatuufu, ng'okolerawo ekintu ekituufu. Bannaffe bakakiddwa embeera, ffe tuleme okulinda okukakibwa embeera, tukikole kubanga kisoboka era naawe osobola.